Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sanyusa okulaba ali ku Bukedde TV ne programu Omudaala buli lwa mukaaga ziba saa 8 ez'emisana okutuuka saa 9:30 tuba tuli ku mpewo za Bukedde TV. Kye tukutuusaako eba business ebiseera ebisinga n'ensonga eziruma omusuubuzi naddala oyo ali mu bibuga ebyenjawulo. Ne bwe kiba kyalo Bukedde TV esobola okusituuka n'etuukayo nga mbeera Nuruddin Ntege okutuusako programu eno. Mabega kao amanye bitambula mu ggwanga bwoba mugenyi kambi kubulire President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yakyalako eri abasuubuzi mu kibuga wakati gye tuyita Central Business Area oba District. Bwe bagamba Central Business Area oba District bategeeza bw'ojja mu kibuga wakati n'otuuka ku paaka enkadde n'otuuka kaataawo mu kikuubo n'oyingirako mu Owino wuuyo Nakasero wuuyo wa Kisekka naawe katwe katonotono ne watambulawo katono n'okwetooloola awo egye bayita Central Business District oba Area. N'akyalako mu basuubuzi gye yali amaze emyaka abamu bagamba gikoonana mu 3 nga tatuuka mu kibuga wakati nti bamugamba bamukyawa naye n'abaleka babeere eyo kuba bamukyawa. Si kirungi kukyala muntu gye yakukyawa. Oluvannyuma abasuubuzi baayogera nti nedda ssebo omukulu tubonga naye najja nayogerako eri abasuubuzi ne bamubuulira ebizibu byabwe. Mu kumubuulira ebizibu byabwe byali bino wammanga ebisinga obbanyigiriza. Mwalimu omusolo ogugiba ku basuubuzi ogwa URA ogusudde bizinensi zaabwe ennyo. Eyo yali nsonga nkulu nnyo. Ne bamuloopera ensonga y'akasasiro nti bwe bamala okusasula egyo emisolo gyonna nga njogedde ku rent bwe bamala omuwa ate omuntu aba alina okusasula tooyi. Osasula wogenda okukolera ate wokolera ne bagamba tooyi gy'onookozesa naye ogisasula 3 oba 5 gwe buli lubuto olugamba nti gendako emmanju ng'ebitaano byo bivaayo oba 3. Ekyo nayo kyali kizibu kibanyigiriza. Ne bagattako kasasiro gwe nkugambye buli wiiki oba buli nnaku 3 bajja kuba batutemera bamusasula batyo oyo okubanyigiriza. Ate ne bagattako ne layisinsi ya KCCA. Layisinsi eyo omuntu gy'asasula eba ya mwaka. Mu kugisasula asuubirwa okufunirako saavisi eyo etwambulirwako okuba nti ne kasasiro yandibaddemu. Wabula KCCA egamba nedda ate waliwo ekitongole ekirala ekirina okujja kikugyaku kasasiro nakyo kisasule. Pulezidenti oluvannyuma lw'okuwulira okukaaba kw'abasuubuzi okw'enjawulo okubalemesezza okukulaakulana ebimu n'abiwera mbagirawo omwali kasasiro ono. Wabula abasuubuzi bagamba nti yadde yamuwera ate akyagenda mu maaso n'okusoloozebwa yadde pulezidenti yakola directive nti kikomaawo. Leero ndi mu basuubuzi ng'emu ku nsonga gye bakulembeza ya kasasiro bajja kuba batwongerako n'ensonga endala. Saidi wano nyina omukulu Jjagwe Haruna Magato. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusooka kwa byonna nsooka okutuusa ekiramuso ekirungi gye muli nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale kulaba Bukedde TV. Mwebale kubeera nga mugoberera ensonga z'abasuubuzi. Kuba obusuubuzi we butali eggwanga terisobola kuyimirirawo. Eggwanga liyimirirawo ku musuubuzi naye ate kyewuunyisa nti ate omusuubuzi abeera anyigirizibwa. Kyandibadde nti omusuubuzi eddoboozi lye lyalibadde liwulirwa mangu kubanga yayimiriddeko ekonome y'eggwanga lino. Bwana Nuruddin, nkusaba nga maze okubuuza ku bantu ontuusize okwebaza kwange eri management ya Bukedde TV, management ya Bukedde Radio, management ya Bukedde olupapula yonna katugitwalire wamu New Vision Group of Companies gitwebalize nti yo yasalawo nemanya nti omuntu wa wansi Bukedde oba New Vision yeteekwa okubeera eddoboozi lye. Yensonga lwaki buli dakiika tubalaba tujja gye muli ate mututuusako ensonga eziviira ddala ku muntu owa wansi. Sebo nkusaba otuuse okwebaza kwaffe ng'abasuubuzi nga bannakampala eri Bukedde okubeera nga esobola okuggyayo eddoboozi lyaffe.
ekyo nga nkimaze ate era neebaza Bukedde TV olunaku lumu yankyazaako ku puroguramu ng'eno nga ku olwo State Council yakiikirirwa abantu 6 gwenzijukirako obulungi ennyo yali mukyala Joseline Kitaka. Nayimirira nenjogera ebigambo bino wammanga oluvannyuma lw'okukola obulungi risaaki n'abasuubuzi. Ne mbategeeza nti ebintu bingi bikolebwa mu Kampala Capital City Authority nga binyigiriza omusuubuzi naye nga si bituufu okusinziira ku mateeka agaliwo. Okugeza nabawa ekyokulabirako ne mbagamba nti ensonga ya kasasiro etteeka nnalisoma bulungi si ya buwaze n'akamu olw'ensonga nti kasasiro asasulwa okusinziira ku tteeka era lye nasoma obulungi lino lyenkutte mu ngalo zange nga pulezidenti w'eggwanga erya local government the Local Government Rating Act lyatulaga bulungi nnyo ku peegi 21 ku section 2 buno nno buvunaanyizibwa bwaffe ng'abasuubuzi bwe njagala tutegeeragane bulungi. Ligamba waggulu wano all money collected from property tax shall be deposited on the account of fund, and subject to subsection 3 shall not be expended for the provision services such as road construction and maintenance, street lightening, anti-malaria drainage, garbage collection, physical planning and such other service required by taxpayers within the area. Mukuvunula etteeka lino ligamba bwe biti sente zonna ezitujjibwako ku property rate kubanga ffe ng'abasuubuzi sente ze tusasula buli mwezi nannyini kizimbe za kuŋŋaanya najjako sente zawaako property tax. Kati bwe tusasula property tax bakijjayo bulungi nnyo. Etteeka lino Oweekitiibwa Pulezidenti yalikola ki? Yali sayininga lya 2025 ne liga nti sente zo bwe zimala otujjibwako zino service tuteekwa buteekwa okuzifuna. Esooka service road maintenance bateekwa tulabirira enguudo we tuyita kyabwa tteeka tetubasaba busabi kuba aba local government abatujjako ate sente zino tetubasaba busabi. Ekyokubiri kuliko street lightening tetuteekwa kubeera mu nzikiza. Ezo sente zemuwa zezikola ku by'amataala zezikola ku garbage collection okuŋŋaanya ebisaaniiko ekyo si kyekyokka era zezikola ku kubeera nga bateekwa okufuuyira ensiri kubanga ekibuga kijjudde emyala n'ebibuga ebirala naye zino sente za munnakibuga zateekwa okufunamu. Bukkirirako wano wansi kati kankulage ekisembayo wano agamba the minister shall prescribe a percentage from the property tax collected. The minister wa Kampala mukyala Betty Kamya yateekwa okubeera nga ajjako ku sente zino percentage edda gye tuli era ogenda gimanya wano sebo wansi. Agamba sente ezo bwe zinaakolektingibwanga gavumenti etwalako 25% yokka, 75% erina kudda mu bitundu byaffe ng'ekola ebyo byekulaze waggulu. Etteeka lino teryafulumizibwa ku State Council lya Parliamenti. Kubeera kyembadde ngenda okubuuza bw'oleezemu minisita nemba nga akitegeera mbadde njagala kugamba tutera okuba ne Kampala Capital City Authority Act nga mbuuza eno naye etwala Kampala Capital City Act mweri oba ya local government endala kubanga mu management Kampala yeetongola nga yo nti entambuza yaayo ey'emirimu ndala ku yeewaffe Masaka, entambuza yaayo ey'emirimu yenjawulo ku yeggulu, entambuza ya KCC ey'emirimu ne leadership yanjawulo ku yeekamuli
eno ya parliament ya capital city authority lino etteeka lya parliamenti era president ow'ekitiibwa nja kukulaga siginicha ye yali sayininga nga ebibuga byonna bikola ki biina omusolo ogusoloozebwa okuva ku bizimbe okuva ku ground rate era wano mu Kampala ebizimbe byonna tewali kizimbe kikka wansi wa $2,000,000 okusasula property rate era wano wansi batukano tugamba property rate owner and occupants naffe ababukola ki ababipangisaamu batuwa n'amagezi nti tuteekewo obukiiko obugoberera oba ddala sente ezo zidda ne zikola emiki emirimu egyagiragibwa okukola kati wano wetukulagira nitugamba nti kikangabwa kyamaanyi eri abasuubuzi okuba nti sente zino zitugibwako bwe zimala okutugibwako ate mu kiseera kyekimu ate ne batusindikira abantu abakola ki ate bajje basolooze ate ku kintu kyekimu nga babisasulira dda ekisinga okwewuunyisa Mwami Nuruddin etteeka lya Kampala lyakola lyennyini eriyitibwa Solid Waste Management Ordinance ku peegi 14 akatundu namba 2 wagamba nti omutuuze yenna atali willing kukozesa nkola ya city council waddembe okunoonyaayo private company nemuwa service eyo kitegeeza nti ekyo kiba kya muntu nga kyeyagalire ekyokugeza sekasa yinza okuga nti ntwala ebisaaniiko mu wiiki emirundi 3 naye ng'omuntu afumba woteeri awo nawo osomawo olinawo wosoma ninawo wensoma eyo gyoŋŋamba omuntu alabe bulungi agayo ke etteeka balimanyi bulungi lwakuba ndowooza saaliteeseteese kumpi wano wendi kulwakadde tugende maaso etteeka eryo ne mu Uganda Bookshop gye libayitula ne4 bayita Solid Waste Management Ordinance ku peegi 14 section namba 2 omuntu ayinza okuba nga afumba woteeri yasaze ebyenda by'embuzi oba ebyenda by'enkoko tebijja kulinda nnaku 3 paka kesisi lweneekola ki lwenejja oyo waddembe okukolagana ne kampani gy'abaakoze eki eneemutwalira nga kyeyagalire so si ekituteekebwako nti kyakutukaka bukasi kubanga olwedde sente zakoze eki zasasuddwa dda okitegedde ekyokusatu ekikwewuunyisa nti genda mu basuubuzi bonna gwe genda mu kikubo wona woyagadde gukyama bukyami mu dduuka obuuze nti kesisi mu myaka 10 yali ekuyoledde kasasiro naye ekikwewuunyisa bajeti World Bank gyerabirirayo yennyini nga World Bank eteekamu ne sente ezitakka wansi wa $8 million zeteeka mu Kampala Capital City Authority era jjo twewuunya nnyo nga president ajjeyo ekigambo ekyo mu kamwa ke yayita mukyala musi n'amubuuza ng'abantu bonna weebali kuba bino si byakwekweka nti abasuubuzi ekintu kya kasasiro nakyo bakisasulira ate sente eziva mu World Bank kuba mukyala musi yasooka kuyimirira n'agamba nti ekizibu kye tulina tetulina facilitation n'amubuuza nti ate sente eziva mu World Bank n'amugamba tezimala kati bwawanga waliwo ne sente ezirina gye ziva nga waliwo n'ezaffe ze tusasula eza trading license tulina ne tusasula eza property rate katuŋŋamba otya nti ate ojja ku dduuka lyange nonkaka oŋŋamba otya nti ojja ku dduuka lyange ate nonkaka nti ate sasula sente za kasasiro kifuba kyova noolaba muganda wange abasuubuzi bwe najja ku olwo lwe mbadde nkyannyonnyola nayimirira mu maaso ga TV ndoza recording mukyaziina ne mbagamba nti ekintu kye mukola kikyamu kusinziira ku kyemmanyi baawakana ne mbagamba banziramu ne bagamba nti eyo nteekateeka ya Kampala Capital City Authority ne mbagamba nti bwe banga ye nteekateeka ya Kampala Capital City Authority nga mugikolera mu bukyamu kunyigiriza musuubuzi tugenda kubawaabira abasuubuzi ne tugenda mu kooti
bwe tutuuka mu kkooti era omusango gukyagenda muki mu maaso. N'amakampuni ge twakozesanga gagenda mu kkooti era go bwe gagenda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga 2018 omusango gwasalibwa ogw'amakampuni era Sekana Musa ye jjaaji eyagukola ki eyaguli mu mitambo era n'agusala n'alagira Kampala Capital City Authority obutaddayo kukakaatika ku bantu makampani. Nga kampuni kije bakakaatikako amakampani balonda amakampani gali 3 aba KCCA gakole mu division 5 ekintu kye twawakanya. Kampani esooka bagiyita Home Clean njimanyi ne tugamba nti ekyo kikyamu. Kampani ey'okubiri Kampala Solid Waste Management Consortium ne tugamba nakyo kikyamu. Kampani ey'okusatu ye Nabugaba Apudiiru ne tugamba kikyamu. Tulina kuba na kampani awulira nti yandyagadde kampani zibeere nnyingi nabawe ekyokulabirako. Twali tukyalina wano Celtel nga omuntu tasobola nakwata ssimu. Amakampani bwe baagata ne gajjanga mangi agamu gazze n'okugwa ne gakola ki ne gagwa. Omuntu munnayuganda olwali asobola okukwata siringi 1000 n'ateeka ku ssimu na essaawa 24 n'abeera ng'ayogera ne buli gwayagadde olw'okuba nti tuli mu open market. Nabwo bw'oteeka ku companies 3 oba otunyigiriza. Olwaleero bw'onosanga ojja kusanga wano nakuwa ekyokulabirako era ojja kusanga wano abantu waliwo omuntu wuno asasula emitwalo 45 gya kasasiro wuno Uganda Broadcasting Corporation basasula emitwalo 45 UBC buli mwezi. Kino kitongole za kasasiro. Uganda M10 Towers esasula emitwalo 45. Bino si byange mugenda mubinoonyerezeeko. Osanga n'omusajja alina sawuna kati sawuna ebeera mu kasasiro ki ntuyo ne bamugamba nti siringi emitwalo 7 olw'okuba kampani ziri mmeka ziri 3 awo kesisi oba otunyigiriza. So singa zibadde nnyingi ojja kusanga oli ng'ajjanga gamba mpaayo 5 mpa omutwalo. Leta microphone. Waliwo omwana ali wano sebo amannya agange nze Matovu Ronald. Abangi gwe bamanyi nga Maradona. Ani? Abangi gwe bamanyi nga Maradona. Yes, omwami Maradona. Omwami oyo kyayogeddeko waliwo ne kampani ezajjako zaali 2 nga zijjaawo zo zaali tusaana mutwalo buli kampani eri etusaba emitwalo egyo eyo Nabugabo nga ye tusaba emitwalo egyo 3 era ono yaje yali atusaba omutwalo ogumu bamulemesa. Yagenda okuyatwerayo wiiki yali egyo n'atugamba munnaye batulemesezza sigenda kudda. Ani kakati science mwangu nnyo. Nabugabo ya biddinga okubidinga okumanyi bateekawo okuvuganya amakampuni aganaasobola okulyola ebisasiro mu Kampala. Nabugabo neeyitamu oluusi ne bamutemera omutemwa nti sebo tukwagaza obukadde ebi akawumbi kamu obukadde 10 oba miliyoni 1 buli mwaka n'oziteeka wali ebbali netandika okusolooza. Kati ate aba atandika okusolooza tuba tuli awo nga baleese mu buukandi kampani bisasiro kuyoola kasasiro nga yezze tawangayo yadde 2 yasolooza buki solooza kesiso yagala ekole ki neno era aba awaddeyo lwakuba bamulemesa bulemesa aba teyayitamu kituufu. Mukama wange tewali ku kampani ezo zenjogedde eyina wadde 10 kyewa mu Kampala Capital City Authority. Sente zigenda mba individual zitya oli bw'amala okuŋŋaanya sente ze eyateekawo kampani ye ng'agenda eka ng'akola ebibye. Ekibuuzo kiri nti kati ye bamuveetingira ku ki ogamba katusigaze 3 mu abasigale temujja ebintu byawana e Kampala ne mu Uganda byonna kyova olaba mwe mubeera gataliko nfuufu. Osanga omusajja ng'ayambadde kombati ya UPDF naye nga tabangako wa UPDF ne mubitulaga. Nosanga omusajja ayambadde kombati
ya traffic ayimiridde ne ku kkubo naye nga tabangako waki wa traffic. Mugende munoonyereze teri sente etuvaamu egenda mu makampani ago egenda mu gavumenti yonna egaggawaza abantu nga baki nga kinoomu. Kyova olaba tugamba nti waggulu eri waliyo abaali balya mu kintu kino ekyannabugabo. Yes, mu makampani ago asatu abaali mu Capital State Authority. Nali naakava ku Bukedde TV waliwo dokita gwe baayimiriza mu Kampala Capital State Authority kubanga erinnya lye lyavaayo nga y'omu ku baali bali emabega w'ekintu kino. Era gwe genda obuuze nti bwe bamala otusolooza sente ezo bakubuulira omutemwa mu Capital State Authority ogugendayo. Bwe kubaayo nkakasa nga kino nkyogera nyimiridde mu maaso ga Bukedde ng'era ntya Allah ng'era sitya muntu. Bwe wabaayo wadde 10 kye bawaayo nja kuwa obukadde 20. Ekyo nkiddamu sikakiddwa nja kuwa obukadde 20. Bwe wabaayo sente yo nange esoloozebwa negenda mu Capital State Authority. Era nsaba Capital State Authority ng'eyita mu balooya baayo empaabire tugende ne mu kooti. Mpeera Seeko Muzindaalo. Seeko, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Nsanyusa okukulaba. Naye nsanyusa okusanga. Oli bulungi yahe? Ndi bulungi sebo. Amannya go? Sekyanzi ddala busibusibo. Okola ki era ludda wa? Nze di businessman. Wa? Rashid Kamis. Sedona Complex. Okola ki? Ntunda spare parts ne muteeka ne mu moroka. Ebiseera ebisinga. Eso. Tugende ku nsonga ya kasasiro. Gwojogerako adi ensonga ya kasasiro muganda wange ono munakyazanga munnange kyayogera kituufu. Enguzi yereese kalumanywera mu ggwanga etya enguzi kati omusajja bw'ateekawo miliyoni 2 nga ono ateekayo 2.5 bayisaamu owe2.5 owe1.5 ewamuleka ate nga owe1.5 ayinza okuba nga yalina ekituufu ekigenda mu maaso ekigenda okuyamba bannansi nga tebanyigiriziddwa. Kitegeera sewo kati enguzi yekyaleese kalumanywera mu ggwanga. Kyekiba kikolebwa ekiba kikolebwa nze mbadde ngamba balonde abantu abeesimbu ab'eddiini abannaddiini oba musiraamu oba mukaluki oba muki naye nga muki ng'alumirirwa eggwanga lye nga tasobola kulya nguzi. Kitegeera kati omuntu ajje ng'alina emitwalo 2 amuyiseewo ow'emitwalo 3 agaane agambe nti ow'ebiri yayiseewo ye yasoose era ye mutuufu ebintu bye byonna byonna tujja okukolerako. Nze bwenteesa bwe ntyo. Mpeera mukadde wange microphone. Seba amannya go? Amannya Munnayuganda ayagala kumanya ku mannya go. Amannya nze Liyombya Ben. Liyombya Ben nga oyogera mpola nnyo. Amannya Liyombya Ben. Esebo. Nina edduuka lyange ya ku Lubaga Road. Lubaga Road. Esebo. Ebintu bino byogerako ki muganda wange? Ebintu bino bitunyigiriza nnyo. Naye olw'okuba nti eddoboozi libadde terivaayo naye olwa chance gye twafunye nti President yakyaddeko mu Kampala Central Business District ne tufuna okunnyonnyolwako okubira enduulu gyali. So n'asalawo okuyimiriza ebintu ebimu nga ebyakasasiro oluvannyuma lwe twamukaabidde embeera gye tutambuliramu gye tuwangaliramu mu kibuga. Kati waliwo ekyakyuseemukko? Embeera ebadde tekinnakyukamu naye okusinziira okuva ku ddoboozi lye okuva lwe yakyogera nti abamu litandisa obbanyigiriza batandika okuba nti bagenda atist bawanika okuva n'ebifo bye badde bakolamu oluusi. Tebakyajja nnyo nti lwambaka pressure biki? Pressure yaweddewo era kati okujja omubuuzayo ebibuuzo nga 2 n'akuddira. N'akuddira talina gafa naaba nga yeeyongerayo kati bayiikirizaamu talina bibuuzo abadde oba nga bw'omanyi ensawo y'omuntu mubaamu ayina ekingi n'ayina ekiki ekitono mubaamu agamba nsaagala kukolere kwata okole ki naye kati ffe abanfuna mpola
olina okubuuza kuba engoye ezentunda wali nzisuubula mu kiyembe nzitundira luddawa Kubaga Road. oluusi omukiyembe ayinza obutakayana kuba zijja China. olw'okwagala okwavoidinga abantu buli omu okgenda nga amansa kyekyateekesaawo etteeka eryo era bakyogera bulungi mu tteeka eryo erya Kampala Solid Waste Management Ordinance. Bakyogera bulungi nti omuntu atalina lukusa takkirizibwa kuyoola ki kasasiro. Naye ng'ekyaleeta ekyo ti abantu baalinga bamala gamansa ki kasasiro mu myala. Kyalibadde kirungi etteeka ne libeera nga ligayidinga naye nga ligayidinga abantu abaki ab'enjawulo nga bangi nga boolaba olwaleero nti omuntu osobola kumala gasamwasamwa ku ssimu naye nga ate amakampani maki mangi. Singa batuleka amakampani ne gajja kubanga wano omulamuzi bwe yali asala omusango yagamba n'abaakola ekintu ekyo tebaakolesa na buntu. Tosobola kuddira bantu n'obasibako omuntu omu noga nti mwenna abantu mujja kwambalanga masuuti gokka olaba mwe mukola mu ofiisi naye olwokutaano okkirizibwa okwambala t-shirt era bazibagabira nekanzu zo n'okoleramu naye tosobola gamba muntu nti gwe tolijja mu ttaayi okitegedde oba oyingiridde n'eddembe lyaki ery'obuntu. Ekirala balaga abantu amakampani mangi agaze gagala okuteekawo monopole naye nga buli bagagenda mu kooti gasingibwa. Kati abasuubuzi kye baagala kiri ekintu kimu nti okusasulira kasasiro bo bajja kwekolera arrangement yaabwe naye nga state council omulimu ogusinga obukulu gwani gwa state council. Kati ffe tubeera ku kizimbe kyaffe nga kino netula nti kasasiro waffe mungi tusobola okuyita kampani biniti jangu tulina kasasiro waffe wuuno onoomutwaliranga mmeka. Tuyinza n'okusalawo ntugamba nti ffe nga ab'ekizimbe ffenna buli omu aleetengayo 5,500 tuyinza okubaako abantu 200,000 ne tuga nti buli omu bw'aleeta 5,500 ne collecting center yaffe yiri wali jangu omunone lwaggulo najja n'amunona olweggulo n'amukola ki n'amututwalirayo. So si bino byakujja oli ne yeegeregera ku dduuka lyo tamanyi na kapito gye wamujja tamanyi buzibu bw'oyiseemu kuleeta bintu obituuse muki. Kati omusajja ng'oyo alina saaluuni ye enviiri ddala ez'emitwalo 3 omwezi enviiri ez'emitwalo 3 zivaawa tezirina gye ziva. N'omusajja nga bwe nagambye omusajja alina sawuna ntuuyo z'alina navu naye omugambye emitwalo 7 omusajja oyo omugoba kudda muki mu kyalo kuba emitwalo 7 agenda gijjawo egya buli muki ekivaamu ogenda okulaba ow'amasannyalaze amuli bubi ngadduka ng'ava muki. Okay, wetugenda okutandikira tuli mu kibuga wakati wano twogera ku nsonga za kasasiro ne twogera ku nsonga z'amasannyalaze n'ebigambo bya president byeyogerako bwe yajja mu kibuga Kampala okusinkana abasuubuzi bagamba bimu bitandise okukolako ebirala bye baagala bikyusibwemukko nga ekitongole kya KCCA. Kampu mmolemu katono tukomawo tovaawo.